kati wulira mukwano gwange ampuliriza atambula ne AKTV. President w'eggwanga erya America amanyiddwa nga muzeeyi namukadde Joe Biden ayisizza ebiragiro ebikakali ennyo ebikambwe ennyo oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda General Museveni yori kaguta tebahabulwa okubeera nga yataddeko omukono ku tteeka ly'Ebisiyaga. Kakati wulira ebiragiro ebikambwe ng'oggyeko okubeera nga speaker owa parliament ya Uganda amanyiddwa nga Anita Amongo yamaze okubeera nga ateekebwako envumbo okubeera nga ntakyayinza kuddamu okulinnya yadde okusaalimbira ku ttaka ly'eggwanga erya America ne Bungereza. Kakati ebyo ngo bitadde ku mabbali wulira ebiragiro ebikambwe era ebikakali ennyo mukwano gwange ebirala. President w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Joe Biden ono yasinzidde wali mu Security Council olukiiko olukulu lw'eggwanga erya America munange mu White House n'avumirira nnyo eky'eggwanga lya Uganda okubeera nga lyayisiza etteeka mukwano gwange ku bali b'Ebisiyaga. Ono yagambye bw'ati wabula nga sinaba kubeera nga tweyongereyo kankusabe n'obuwombeefu vidiyo eno sooka ogiteekeko ekigalo ekyo. Jjukira bw'oteeka ekigalo ku vidiyo eno kigiyamba okufuna mileage buli muntu n'afuna information eno n'agitegeera mukwano gwange ampuliriza. Kale toba na ttima teekako ekigalo tubeere bangi abalabye vidiyo eno naye nga kuliko n'ebigalo bingi oba oliawo information eno etuuke ku buli muntu. Bw'obanga oli mpya mukwano gwange subscribe nga bw'oti okonene kade tubeere nga tutambula ffenna mu waka waffe. Nze maze okuteekako galubindi n'okubeera nga nteekako torch okubeera nga tutolontoka mu lwogooto lwa waaka. Kati wulira mukwano gwange ampuliriza. Mu White House oba giyite amaka g'obukulembeze waliri mu ggwanga erya America nga eno ekulembera omukulu amanyiddwa nga Joe Biden namukadde w'emyaka 8 agenda okuddamu okubeera nga yeesimbawo munnange atava ku Maine agambye bw'ati agambye nti Uganda oluvannyuma lw'okubeera nga yayisizza etteeka lino era President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa n'ateekako omukono neva mu kubeera nga ebyadde bbiru kati lifuuse etteeka. Jjukira nti etteeka lino lyayisiddwa mukwano gwange ampuliriza era nga okukusanga nga wenyigidde mu Bisiyaga ogenda kusibwa emyaka 2 oba okusibwa amayisa oba okuteekebwa kalabba ampuliriza. Ebigambo bino si byange wabula byayisiddwa omukulembeze ne parliament yonna. Kakati munnange America neewa ebiragiro ebikakali ennyo era ebikambwe ennyo. Jjukira nti eggwanga erya America lyali lyalabula dda n'okuwoninga ne bawoninga nga bano beegasseeko amawanga aga Europe ne bagamba nti kemugeza ne kabatanda etteeka lino ne muliyisa eyabalula egenda kuba esiridde kagenda kubeera nga kabajjuutuka. Kakati President w'eggwanga erya America mukwano gwange ampuliriza eno yagise tragic violation of human rights. Tragic violation of human rights nti kugamba tragic bakaka kandi badde nga katyaba oba katuubagire bakatyabaga kugamba okutyoboola eddembe ly'obuntu okukyasingidde ddala okutyoboola eddembe ly'obuntu okukyasingidde ddala mukwano gwange ampuliriza. Era ono agamba nti okusinziira ku bino ebyakoleddwa gavumenti y'eggwanga Uganda US President Emergency Plan for AIDS Relief mukwano gwange yamaze dde okubeera nga abalagira. Jjukira kino kyekitongole ekibadde kisibwamu obuyambi okubeera nga bujja mu ggwanga erya Uganda ekimanyiddwa nga US President's Emergency Plan for AIDS Relief. Kaakati ekyagamba nti agenda kubeera nga asooka atuule akikube mu ttooki era beetegereze nnyo buyambi ki obukyasaanidde okubeera nga bujja e Uganda oba tebakyetaaga kuwa Uganda buyambi yadde n'akamu n'akatono. Era ono yagambye nti even other corridors n'emiwaatwa emirala gyonna egibadde giyisibwamu obuyambi okuyamba eggwanga erya Uganda gigenda kubeera nga giggalwa. Wabula omukulu honorable amanyiddwa nga Asumani Basaalirwa ono nga yatembeeta ettete act eno oba biiru eno mu parliament y'eggwanga Uganda yavuddeyo naga nti ekya America okubeera nga eyagala kutujjako buyambi n'okubeera nga teyagala kuddamu kubeera nga etuyamba n'okutuwola ssente balekeyo. Nze nja kusaba gavumenti ya Mwami Museveni twolekere mawanga ag'Abawarabu tugasabe obuyambi tugagambe mutuyambe mutuwole mutuwe obuyambi kubanga twalwanyisiza Ebisiyaga abazungu ne batujjako obuyambi. Naye njagala mukwano gwange ojjukire nti n'amawanga ag'Abawarabu gonna nago gavunnamira eggwanga erya America. Kino ina okubeera nga okitegeera nti amawanga ag'Abawarabu nago gavunnamira eggwanga erya America wadde nga nago magagga naye ampuliriza nago gali wansi wa America. Kakati nno bino bisobola okubeera nga bibeerawo amawanga gano ne gakuwola obuyambi naye olina okumanya nti nago gasinziira ku standi yaago bw'ebeeri wadde nga tukimanyi nti amawanga ag'Abawarabu tegakolagana na basiyazi tegakolaganira ddala na bintu nga bino kubanga bano bagamba nti bikontana ne Qur'ani. Kakati nno basobola okubeera nga batuyamba naye era nabo balina okubeera nga balina we bafunira mu mukwano gwange ampuliriza
ekyo kyolina okubeera nga omanya. Wabula ate era eggwanga erya America terisobola kubeera nga lisingika. Tosobola kuŋŋamba nti obuyambi bwonna ogenda kubujja mu mawanga g'Abawarabu. N'ekyokubiri, Uganda yo nsi ekyakula, naye kye neebuuza tetusobola kubeerawo nga obuyambi buno tubukendeezeza, kubanga ne watali tteeka lya bisiyaga bino munajjukira mukwano gwange ampuliza ng'eggwanga erya America ne banywanyi baayo baali baalabula dda ne bagati bagenda kuddamu kuwa Uganda buyambi buli awo bwa kyeyonoonero, kubanga Uganda etyobola eddembe ly'obuntu ng'oggyeko bino eby'ekisiyaga. Wabula ate kyolina okubeera nga otegera lwaki eggwanga erya America livuddeyo nnyo ku nsonga eno ey'ebisiyaga ne liteekawo nnyo ekikono oba ekigongo ng'ebintu bingi ebizebeerawo mu ggwanga erya Uganda ng'abasajja bano tebafaayo era nga tebeefiirayo, abantu nga bajja battibwa, sente nga ziriibwa ne bazirya enguzi ne bazirya enguzi mukwano gwange ampuliza ezivudde mu ggwanga erya America ne mu bitongole ebirala byonna ebya Bulaaya, nga abasajja bano tebafaayo. Kaakati lwaki ku kisiyaga bano bavudde nnyo? Kale nno jjukira America yali yawooninga dda negaa nti kasita mugeza ne muteekako omukono ku bisiyaga kuno tugenda kubeera nga tubajjako buli ekiyitibwa obuyambi, tugenda kubeera nga tubabaninga nga tusazaamu ne visa zammwe mwenna abakungu abaana baera beenyigidde mu kintu kino. Kaakati nowulira omukulu amanyiddwa nga sipiika w'eggwanga oba wa paaliyamenti ya Uganda Anita Among ye yasoose okulooza ku bukambwe buno, ono nga yateereddwako dda envumbo takyaddamu kubeera nga alinnya mu ggwanga erya America yadde okubeera nga alinnya mu ggwanga erya Bungereza. Era bano bamugambye nti bwe kuba kuwummulako oba kukyala genda okyale ekannungu eyo olabe n'engeri omusajja ono yayokya abantu kibwetere yabookya ati oludda ogendako ekannungu owummulire eyo. Naye ne waffe mu America totawaane tetugenda kuddamu kubeera nga tukukkiriza, era bamuweereza email namba okuva eri ku embassy y'eggwanga erya America. Wabula omukulu amanyiddwa nga Asumani Basalirwa yavuddeyo ne yeemulugunya ku nsonga eno naga nti ababaka twali bangi abeenyigira mu kintu kino, lwaki basibyeko omu yekka sipiika wa paaliyamenti yekka? Era lwaki ne mwami Museveni ono tebamuteekako ennatti kubanga yasayininze etteeka lino ne liyisira ddala ne lifuuka etteeka, yasayininze ebbiiru eno ne lifuuka etteeka. Era ono n'akukkuluma nnyo naga nti bakoze bubi nnyo okulondayo omuntu omu, ffenna batuwere tumanye nti batuweze lumu. Kakati mukwano gwange ampuliza gye bukedde olunaku olwaleero bw'atyo ng'omukulembeze w'eggwanga erya America amaze okubeera nga akawaŋŋamula naga nti obuyambi bwe tubadde tubawa ku siriimu obwo tugenda bulowoozaako, obuyambi bwe tubadde tubawa ku musujja gw'ensiri tugenda kubulowoozaako, essente ze tubadde tubawa endala ez'okwewola okubeera nga muddukanya bajeti ya Uganda tugenda kuzirowoozaako, abakungu abalala babadde bajja eno tugenda kubalowoozaako, ensuubulagana yaffe nammwe tugenda kubeera nga tubirowoozaako, emmwanyi zammwe eno zidda, ennyaanya, ebimuli n'ebirala byonna byemuleeta eno ng'amaliba mukwano gwange ampuliza n'ennyama, amatooke byonna tugenda kubeera nga tubirowoozaako mu bitunde Juba, mu bitunde Kenya, mu bitunde Tanzania ne Congo eno mulekerawo okubeera nga mubitundayo. Kaakati no naffe tetugenda kuddamu nga kubeera nga tusuubuligana nammwe ebyamaguzi bye tubadde tukola okubeera nga tubawa ssente. Jjukira nti Uganda esinga kuyimirirawo ku byabusuubuzi eby'obulimi, tutunda nnyo ebintu ebirimibwa okusinga ebintu ebikolebwa mu mafactories mukwano gwange ampuliza. Kaakati no baba batuweze ggwanga erya America nga lituweze, jjukira lino teritambula lyokka, litambula n'eminywanyi gyalyo egya European Union, amawanga agamalanga agali mu European Union, amawanga ga Germany, Bufaransa, Hungary n'amawanga amalala mangi nnyo, Poland n'ensi endala mpitirivu zikwatira ddala mu 30+ eziri mu European Union mukwano gwange ampuliza, Netherlands, Portugal n'ensi endala zonna eza Bulaaya awo okujjako bw'oggyemu eggwanga erya Russia. Naye amawanga agasigadde awo gali mu European Union, Russia yeetaliimu, mpozi n'eggwanga erya Ukraine nayo teririimu, naye amawanga nga Sweden, Finland gonna mwegali ago mukwano gwange ampuliza, ga Denmark gali mu European Union. Kaakati gano geegatta ku America bwe bimaze okubeera nga ekuteekako ekikono nago ne gakuggalirayo nga tokyasobola kubeera ng'okola eby'obusuubuzi nabo n'okubeera nga bateekako envumbo ku bakungu bano okubeera nga tebakyalinnya mu ggwanga lya America, kebeereyo yennyini Europe okubeera nga bakoleyo bizinensi, okujjanjabwa n'okubeera nga beetaya. Naye eno si y'ensonga, mbadde ngamba nti kino kituwe kyakuyiga ne baba nga abasajja bano baagala okubeera nga batwonoonera ensi, naffe tusibe omutima tufunge llo tubeere nga tetugendayo, twekolera amalwaliro gaffe gabeere nga malungi, eddagala etwandikimye eri tubeere nga tulifuna wano ampuliza. N'ekyokwe tusobola okubeera nga tukozesa amawanga amalala nga gye tugula ebintu kati ng'Ekenya n'esuubula ffe nga tufuna ebintu ebyo kati ng'ebikola mu malwaliro n'ebintu ebirala bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, ne tuteesiba nnyo ku basajja bano kubeera nga tubadipendingako ampuliza. Kale nno n'obombe video eno nkusaba gimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliza, era omupyo subscribe tutambule nga ffenna mu mwaka waffe
ataggwa malojja. I sign out for now. Bye bye.